Faadi TV UG mbaniza kade kana ngina kusaba mbi osubscribe ngato sikalengo o following Faadi TV UG. Nengo okutegeza tinge naku lwaidi. Lunaku lwa idi temusubwa lumatike kinakuba ebasalaka ko olifam enansa nabantu benansa na temusubwa lunaku olwa idide. Alumatike timu ene kinakuba ebasalaka ebazanyire live ngambala bamaso ku maso lunaku olwa idi temusubwa. Timu ya alumatike yonna ngina kusaba osubscribe bambi atosikalengo wagira alumatike. Ngina kusaba osubscribe onyigene kade ojja kufuna notification buli natekangayo video. Ngina kusaba mbi osikalengo following Faadi TV sikalanga o following YouTube channel yange ni Faadi TV UG ojja kufuna updates ezina value ate updates zinso okunonyerezako nenso okutusako ekyo kijjo kwa updatinga okukumira mu kumanya bagita Faadi TV UG. Ensonga zanyingidewo nazo nsonga za Nabatanzi ne mystery. Ensonga za Nabatanzi ne mystery zikutte wansi ne waggulu. Introduction yawe ekutte wansi ne waggulu. Bana introduction ya Nabatanzi ejja kumala ebeewo akadde konna mugirinde. Mu mwezi ogw'omukaaga temusubwa. Mwezi ogw'omukaaga introduction ya Nabatanzi ne mystery yandibaawo. Nenze ngina ntunulira abantu abadda ku Nabatanzi tebamufuma ne bamulangira obukulu. Ekyo si kituufu okutwalizaamu ate kiraga muntu yakuzibwa era za alatote kintu kyakola kintu kya bugwagwa nnyo okutwalizaamu kintu kiraga omuntu atalina magezi wadde n'akamu. Engeri gye bavoolamu Nabatanzi ku mpewo ne kweyo TV yaabwe gye bakolako ate n'abakulu ba TV ne batabako kye bakola tekyansanyusa okutwalizaamu. Kintu kyali kibi nnyo okutwalizaamu, kyali kibi nnyo kyali kiyisaamu ddala kugamba kyali kibalaga ng'abantu abagwagwa bo nga bo. Ate nga bali bavoolamu n'okuvoolamu naabwe Nabatanzi ate nga Nabatanzi talina kyali avuddeyo nti oba n'abako omuntu yenalina gwalumba kati za alatoto yenga ye ayinza okuba mystery amwegwanyiza naye ate mystery sigamba nti ajja kwagala za alatoto ate gwatagala singa ali ayagala za alatoto singa kati za alatoto yali mawulire nti gwagenda okukola ki okukola introduction yes nti mystery gwagenda okukola ki okwagala. Ni Nabatanzi yali mawuli sazi no yakiraga nti mystery yasibidde ku Nabatanzi era nengero bategeza mwena mano abawagizi ba Faadi TV UG mulinde introduction ya Nabatanzi akadde konna egenda kuba erabika. Mulinde olunaku lwonna nokutandika n'omwezi ogw'omukaaga introduction egenda kuba yamaanyi nnyo wakati wa mystery ne Nabatanzi. Florence Nampi gyavulyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Instagram n'agamba nti za atote ebigambo byayogera byali biraga omuwala omusiru atakuzibwa mu maka gyakulira. Florence Nampi gyagambye nti Nabatanzi yenga ye essaawa zino talina budde bwabwe kuba kubanga okwanjula kwakubaawo era kujja kubaawo. Era Florence Nampi gyategeeza nti bonna bo nga aba aromatiki bajja kuba beetaba mu mukolo ogwo era gujja kuba mukolo gw'amaanyi nnyo. Abitadde bali ku Instagram page ye Florence Nampi agambye okwanjula kujja kuba kwa mutwananyo kujja kuba kwa tabu nnyo okutwalizaamu era bajja kwongera okulumiza ddala ba eta bajja kwongera okulumiza ddala abo abalina emitima embi bazza alatoto kossa ne kezi kubanga bebatandika olutalo luno olw'okukakkana ku Nabatanzi bamulangira obukulu. Ng'oyinza ogamba za alatoto ye mwana muto za alatoto oyinza okwesanga asinganira Nabatanzi obukulu naye nga agezaako okwekozaakoza. Florence Nampi gyagambye nti Nabatanzi ye ne mystery tebamanyi wa nkolagana yaabwe gyevudde okutandika ate okubiyingiramu nti Nabatanzi mukulu kwani ku mystery. Florence Nampi gyategeeza nti Nabatanzi ne mystery webanabeera bakola kukyala era bajja kukola. Ate agambye nti omwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga balinde okwanjula makeke okwa Nabatanzi ne mystery mukulinde baba kugenda kuba kwa mutana nnyo okutwaliza wamu temukusubwa. Mystery ne Nabatanzi introduction yaabwe egenda kuba ya tabu nnyo temugisubwa mu mwaka guno mu mwezi ogw'omukaaga. Jukira mystery yali avuddeyo n'ategeeza nti mystery introduction yajagala mu mwezi guno omwezi guno ogwokuna guno gwe tulimu omwezi ogwokuna nga guggwako ate kati amawulire agatandise okutambula galaga nti mystery Nabatanzi yabadde tannasalawo kati ne bakola ki ne basooka ne bakongerayo ku introduction ne bagyongerayo mu mwezi ogw'omukaaga mystery yagyongeddeyo kusanani ne Nabatanzi. Nabatanzi lwakuba kali Nabatanzi tadaba kusalawo kyankomeredde naye ng'essaawa yonna Nabatanzi ajja kusalawo ekyenkomeredde era okwanjula kunaabaawo
kujja kubawo introduction ejja kubawo akadde konna kyemulina okukola kugumikiza mwekirawo okwogera n'ebitali bituufu kuba kati Mr. Lee yagambye nti za atoto waddembe okwogera byonna byayagala naye ye tebijjamu egula ttama kukyusaamu mu ndowooza kuba yagambye za atoto yamulaba bonna abawala yabalaba naye yalonda ddala Nabatanzi kuba gwe yalabamu omulamwa za atoto ne wanayogera ebyenkana bitya tajja kukyusa mu lutambi lwe agende ku sayidi yaani agende nane za atoto ne wanalangira ddala Nabatanzi nti mukadde nnyo muzeeyi nnyo ku Mr. Lee yagambye oba mukadde kagende n'omukadde ogwagamba nti mukadde ne wabadde Nabatanzi mukadde okwenkana jjajjaawe ye gwe yasiima Mr. Lee yategeeza nti za atoto waddembe okugera byonna byayagala ntajja kumekera kukyusa mu ndowooza omuntu nga mukulu aba waddembe okwesalirawo era yalaba ddala Nabatanzi era gwajjukkakkana nga bakoze bombi introduction era introduction ejja kuba yamaanyi nnyo abo bonna ba haters ba za atoto bajja kubalumya babalage nti mwattu ye yalonda yamala fa TV yuji musubscribing ne banete musoboku okukyala kwa Mr. Lee ddala Nabatanzi kugenda kuba kwa tabu nnyo introduction egenda kuba ya mutawana nnyo okutwalizaamu egenda kuba yamaanyi nnyo banate mugisubwa kuba egenda kuba ya tabu nnyo egenda kuba yamaanyi ddala Nabatanzi abaana basinga wali ku Facebook beebuuza naye ddala Nabatanzi kituufu okwanjira kuno introduction eno enaabaawo ye kisoboka introduction esobola okubaawo era mwenna bana aba ku Facebook mulekerawo kubakana nti introduction ya ddala Nabatanzi ne Mr. Lee tesobola kubaawo esobola okubeerawo mu ogamba esobola okubeerawo ne yeewuunyisa n'abo bonna ate ababiri bano ne bawangala mu bufumbo n'okusingako n'abantu abalala ate nga bwe ndaba abantu bano beesaanaga amazima kuba bonna tekuliko mukulu era za atoto byagamba mbu ddala Nabatanzi mukulu nnyo bw'aba mukulu ye yamuzaala nze ndaba abantu bano bafiitinga ate beesaana okutwaliza awamu kuba bonna bakyali bavubuka sibako omuntu mukulu kuno aweza myaka 4 n'asatu ndabanga ekizibu Mr. Lee bw'abeera nga ayinza okuba omukulu ennyo ali myaka 20 ne ddala Nabatanzi ali myaka nga 20 ali myaka 20 kugamba beesaana za atoto nziwe mulaba bulungi za atoto akaye mukulu ku ddala Nabatanzi za atoto ayinza okuba ali myaka nga 3 ate kati abaana ku Facebook bamutabukidde olunaku lyakola ka vidiyo kaine kasaasana nga afuma ddala Nabatanzi abaana basinga bamuwa emyaka 6 abaana basinga bagamba za atoto ali myaka nga 6 kati ow'emyaka 6 ne ddala Nabatanzi ku bonna ani abasinga obukulu abasinga bamulangira amagumba nti gamusoboseeyo mu mubiri fa TV eyo munyinde introduction bannaye ya ddala Nabatanzi